media yafetu kusensonga Sema minister jangu na nyange era njagala kulagirira ekipapula n'ekimu ekiriko omukono gwange nga mujjako emmwanyi kammaleyo ayogedde n'amalayo nange kammaleyo mmere yakubira nagamba ndetere emmwanyi nasinkana onalebo na mmere ani yakukubira nti ndetere emmwanyi mulegeya nammere ng'emmwanyi twaziwa nammere Justin ataaganye tuwandiike mu mannya ge. Salongo n'addayo namugamba madamu mbadde nsaba otusayiningire ku zino receipts. Salongo saagala kunkyankalanya toyagala ssente lwaki ompukako okusayininga mukyampe emmwanyi pe emmwanyi bwe munaamaliriza tukole receipt omulundi gumu. Agamba mbadde nkusaba kubanga nze nkuwadde emmwanyi ate nze nkusaba kintu kitono nnyo emmwanyi bwe mba nziwadde ggwe kiki ekiganya okusayininga. Naleeta namugamba leeta nsayininge nakwata empapula zonna nakola ki naziyuzaayuza receipts namugamba wandiika State House Uganda Care of Justin Nammere ku receipt. Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dance and still. Come down in one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kan de one no ya night. Sika de buto one night. Kan de one no ya night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Basebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Leta bow. Honorable Justin Nammere ekibinja ky'abantu nga baliko omuyambi Lindako yakuwa ebbaluwa. Oyina obuwandiike bwonna. Oyina obuwandiike bwonna. Yakuweereza akabaluwa. Natandika okukolagana n'omukyalo ono ng'omuntu okutandika mu kamyufu ssebo. Okuva mu kamyufu namuwe emmwanyi n'okunsasula namala kwereega. Honorable yasayiningako. Justin Nammere. Okay, lindako. Mukusooka wangambye madamu genda mpola. Lindako. Mukusooka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM. Nga Justin Nammere alina chairman ba NRM nga basangayo. Ani yakubira? Justin Nammere Ye yakukubira. waliwo ne bachairman ba NRM bonna. Mr. Kalam omuntu bw'abeera wabuvunaanyizibwa nakkubira essimu ng'akwetaaga ng'omuntu. Yogera n'ekitiibwa. Yes, sebo. Kufe kuliko aleekaana. Yasaba nti mpulira. Kakati njagala kumanya. Sebo. Honorable Nammere ye yakukubira essimu n'agamba ndeetere emmwanyi. Okuva mu kamyufu nze namuwa emmwanyi. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Ye yankubira essimu era n'akubira n'omwami wange nga yatusaba emmwanyi ne Omwami waliwa? Awo sebo. Sebo jangu wano. Baano ne emmwanyi Masaka yonna ekimanyi emmwanyi Wulira. Toyina mpisa kiki? Yogera mpola. Mpaka zendalo. Wono. Sebo gw'omwami wono. Kale muwulirize. Sebo njagala yogera amazima nga tolina kyolimba.
yogera mazima gokka. Yogera mazima. Kumwanyizo. Namere yakubira nagamba ndetere mwanyi. Emwanyi nasinkana Honorable Namere. Ani yakukubira nti ndetere mwanyi. Bulege yali Namere. Kale banange. Okay, mumpulirize. Basaba mumpulira. Mumpulira bulungi. Minister mumanyi bulungi. Minister ensonga z'emwanyi yazimbuliddeko. Ate era yazibulirako ne State House Controller. Bulege yanagamba nti ayagala babasasula omulundi kutya. Naye nga nagambye minisita nze mwennyini naku nga 3 emabega. Naye ngamba minisita nkolera lisiti y'abantu ababanja. Pulezidenti tasobola kugaba mwanyi z'omunaku n'atamusasula. So njagala okendeeza obusungu bwo n'omumwa. Ate gwe naawe njagala obeere omukyala wo mugambe omukomeko. Tugenda kwogera ne pulezidenti. Tugenda kumuwandikira ebbaluwa. Mugambo olina abantu bawe mwanyi baliwe bati kati mwegase wamu mwena abemwanyi mubanja 15. Mwena abemwanyi ababanja RDC babanja milioni 15 bonna. Honorable Minister, ensonga eno yatuukako mu ofiisi yange. Omukyalo ono yankubira essimu n'aŋŋamba nti chairman wa NRM aŋŋambye mwongere emmwanyi zagenda okugabira bakambwe. Kati bwe yatuuka nga tamunyese yakugamba agambye omwongere mu kusooka ani yamugamba omuwa. Okusooka waliwo emmwanyi Honorable ze yali yamugulako n'amusasula emiliyoni 10. Teyakusasula. Kati Honorable bw'agenda sente meka. Mpola. Sente meka. Milioni 10 yazisasula. Milioni 10 zali mu kamyufu kwa mukanga. Kale kyokka tewali buzibu. Milioni 10 yazisasula. Ulira mubanja milioni 10. Gwe kenyini ko bakubira essimu n'ogamba nti bakusasula sente. Lwaki otiise tuseebigambo? Za mu kamyufu yazisasula. Kale microphone jimpe. RCC genda wansi ne bana abawala babiri ofune details zaabwe ne RPC olunaku lwakya njagala basinkana ntule nabo buli omu alete bwinowe nesaagala kuwayiriza nti nammere yaŋŋambye kati nammere omubanja milioni 10 si 15. Kali 15 za bulege yaza nammere ate za bulegera. Kale it's okay. Kale mugende wansi. Anyway, we're program in this series. Salongo. Nze kyabula kuuta. Nange ndi nalongo. Nona wali nalongo. Amma nze ku salongo nkube ngumi. Gamba mukazi awayo omusajja gye bamukayanira nnuma. Amenya. Obuvumo bwe nalabye. Nga baba nalongo. Ajja gwe nkuba. Andeka mulesi bwomu. Okuba n'okuba. Ayi. What's before media tugusa ensonga nkubuzaako muzukulu wa Kabajja kyo sinzi dukwera nga ate otulaba tukwaniriza ate nate tusinzide Masaka tuzze okulaba bitambula mu ggwanga bintu bingi nnyo bitambudde mu ggwanga naye twadda olunaku lwabadde lwa ggulo tulaba ko obutambi obumu kwitaniteko nga butambula. Omukyalo ono alina obutakkaanya oba alina okwemulugunyakwe eri Mbaka minister ati alina tundu bibiri minister honorable minister Mchala Namere nga alina byamulumiriza bituzo kumanya lunaku olwaleero tetwagala nnyo ffe kusala kigambo ku muntu tutuka ku ground netumanya ekitufu kye kiriwa nakomye okubalaba nga muli mu office minister Balamu naye lwaki kyangambe kankunoonye kyangambe nti kankunoonyeeko nga bakusamoninza ate muli ne neebuuza musango kyogwo naye mutugambadeko naye awo nembuuza kati bamusamoningidde ki
petuzza okumanya olunaku olwaleero naye nga tuteeka SB4 Media tugusa ensonga bannaffe Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakolera engano ya modern bakolera sabuni wa modern wamu ne buto wa modern era nga bebamu bennyini bebakolera buto wa Nairo sabuni wa Nairo wamu n'engano ya Nairo. Tulina omukyala Sise tusanise okukulabako. Nange nsanyuse okubalaba. Obulamu bulungi. Fifite. Kichongo nga ngali mwempewo wotidde. Neda mkwana. Tutandikira ku nsonga etuleese. Tutandika ku nsonga video ze twalabye. Olukungana no lwabadde luddawa. Lwabadde wa RCC. We Masaka City. Sebo. Kati byatandika byetya. Sobola okungamba nti byatandika bitya ate nesita kugamba nti byatandika bitya. Nze ne Justine twali ba mukwano. Bwe muti. Before nze mu kutandika okulaba Justine yajjanga customer. Nyine edduuka litunda ngoye za mivumba. Second hand clothes. Ali ayita ndaba omuwala n'akyama. Atunula ne mugamba wetuli ne ataba. Nenkera nali ndi awo n'akomawo n'atunula n'alaba. Nenkera n'akomawo n'atunula n'alaba. Nga tagula. Ng'alonda bw'ateeka wali ebbali. Takujja nzinone. Ng'alonda bw'ateeka wali ebbali. Nendaba omanyifu abatunda emivumbo olaba omuntu nti pike alabika muwambazi wa mivumba. Yeronda kyayagala akimanyi omuwa obudde. So ne muwa obudde ne tukebera engoye nenkera nagenda okulaba era ngajja. Abakazi nga bo bamanyi. Sharinga minds nombuza amanya. Ane mukwatagana. Waito mumanyi. Nali simumanyi. Niye waliwo customer omulala yajja nangamba oyo gwabadde naye omumanyi. Ne mugamba nida. Nangamba go bayita Nammere. Muwala wa Sempijja. Buuza muwala wa Sempijja nti ono weruka yantye. Tobamanyi bana abaali mu bato ne Farida. Nangamba eyo nti ye Nammere. Nitubeerawo era waliwo era omulundi omulala customer omulala najja era n'amusangawo. Nangamba omuntu oyo omumanyi. Ne mugamba simumanyi naye customer wange alabika agenda kufuuka customer wange. Wegendereze simu wangu. Nga oli yajja yakugamba bigambo by'abantu. Ningamba oba bigambo by'abantu n'omanyi eby'abakazi. I continue with the new customer. Tubeerawo wasanga ndya ne tulya. Wasanga nywa kachai ne tunywa. Tumya agabozi g'abakazi. Those by that time yali talina musajja. Ibibozi by'abakazi kimbibiri nga mudda ku basajja nga wobimanyi. Tubeddewo. Ntuuka ekiseera mubuuza olaga we kawungeezi. Ngamba nina anko wange bamuyita Mulinde gyendaga. Nenga ndaba omuwala alinamu ku bizibuzibu. Ali stressed. Tuuka ogenda tayagala genda ne mbuuza ki. N'amasaba kunnyambisayo 15,000. Ne muwe 15,000. Nenkeera. Era nali ndi awo ssaawa nga 5. Najja ne tubeerawo. Naye nga ateekako masiki. Abeera nga ataddeko masiki. Neera abantu nga bamusangawo bamulaba nti oyo Nammere. Obuzibu okukola erinnya. Oyo Nammere era nga buli omu akugamba. Alo essimu wangu. Bamwinako obuzibu nga bakuwa nsonga ki? Era omuntu akubuuza omumanyi. N'omugamba jasi yazenga customer tayongerayo. Akugamba ssimu wangu. Wegendereze. Enkomaawo. Bamanye ebyabawala nali ndi awo. Natandikira ebibozibozi njagala kukola TV. Njagala genda ku bana aba National Bureau of Standards biki bwagenda bwadda. Bacha nekyangirako baki. Abidinga akasente kaabawo ke bamusabye bwe bityo bwajja bwasiiba kaawo bwe tugenda. N'omanyi wolaba omuwala nti alabika tayina bulungi bw'abazze mu kibuga wabeera. Tandika okubeerawo ngaleetawo emboozi nti ayagala kutandika TV e Masaka. Nangamba ndi mwambazi wange oyo mbadde nsaba bwe mba ntandise TV yange ojja kumpa engoye
ngamba I have no problem nsala ze buli luvannyuma lw'amezi nsala endiboota kuba ntera kuguza ba office bwa picking engoye ze bwaziteeka wali mugugu ne guwera nno nga tannazisasula naye otunula omuntu natumutunulira n'empulira n'erinnya nammeere nemuleka ne ngamba kaselecting kati bwe yamala najja n'atwalako haafu kati saagala genda nnyo wala ne tutambuza olugendo lw'abawala kifuuka ba mukwano ng'ava wa Mulinde waliwo gayi wano bamuyita Mulinde mu Masaka yagenda okulaba nga atandise programu ya TV abitandise angambye njagala kola launch naye nayise bano nabano nga omanyi akunyumizaamu ne mugamba it's okay opening day ja kubeera weti netegeka nenfuna olugoye naye nemufunira naleta aba presenter ne mbafunira engatto ngoye on credit ati balina sente nja kusasula nti it's okay naye nga ziri yali yazinsasula ze yalonda kati bwe nalaba yansasula ziri bwe yajja okunoneza aba presenter namuwa buwe ate tutandika mulimu mpya nze njagala nnyo kola bwe ndaba omuntu nga ayogera ku kigambo sente njagala nnyo sente namuwa ne tutandika omulimu emuwa engoye engatto tubeerawo nga tuli ba mukwano nga ne bwalwala nze mujjanjaba nga mukwano gwange ebbanga lye nawangaala naye ebyo ebiseera saalabako waŋŋanda ze ng'ojjako okuwulira nti muwala wa Sempijja okujjako okuwulira nti Mulinde anko we siina mulala gwe nalaba tubeerawo tutambuza obulamu olinawo kasente nyinyuse siinamu wadde 10 soko mpeemu bwe bityo ng'ebyabakazi nga bwobimanyi bw'aba alina kyagala okutwala soko neeyambiseyo n'ekyataano n'akikozesa n'amala n'akuddiza bwe bityo ne tubeerawo mpolampola kati lwali lumu tuleeta ekiboozibozi awo ebyabakazi nyene okimanyi nti ngenda kwesimba wesobola tewali akuwa nga gwe omugamba tewali akuwa tukole ebirala mugamba ekisooka ndowooza oba olina obusungu bungi ate mu bantu toli muganzi nze omanyamu open omuntu wabeera mukwano gwange muntu wa busungu nnyo ne mugamba ne mu bantu toli muganzi accordingire ku bantu bye banyumya wano nga bakusanzeewo bityo netubeerawo n'abitwala mu maaso ebya campaign saagadde kulandagna nnyo n'abitwala mu maaso ebya campaign olwo nga maze okufuna omubeezi nga talina omubeezi aliwa papito yakajja ekyo papito newcomer oyo kati bwe mba njogerako ku bantu be nalaba saamulaba nze nali mu nnimiro zange nagenda okujja nti bamupropose nze naye saamulabako omukyala yenna abako ne private life yes kati saamulabako oyo papito yaŋŋamba nyenda kwesimbawo ne tubyogeramu kati nga ddamu aŋŋamba ankubira essimu muganda wange oli luddawa mugamba ndi ku dduuka aŋŋamba gwo ntaasa ne mugamba muki nkya balonda kamyufu naye neetaaga mmwanyi omukazi agenda kunkuba akalulu nswale emmwanyi wali olima emmwanyi ndi mukazi mulimi na mulonzi kati bino ebyamaduuka nyongerezaako biki byongereze ne mugamba mmwanyi oyagala zenkana ki naŋŋamba si nnyingi nnyo nayina owatukutuku yaŋŋamba owatukutuku gwe ŋŋenda okusindikira nga mmanyi ezijja muki tukutuku ne mugamba siriiyo naye kankubireko mister ndabo basobola okunyamba aŋŋendereyo ewaka kubaliira ez'oyagala bazibawe olwoyagamba nti ayagala emmwanyi zenkana ki yaŋŋamba nina owatukutuku kati you can imagine ettukutuku emu era namanya nti 13 2 nambuuza ogenda kumpeera ku mmeka ne mugamba 2 naŋŋamba muganda wange nedda nze sente nnyingi mugamba kale bwe kibanga kyakutubeezaawo kalulu etali 15 naŋŋamba ngenda kwetaagayo 10 tezigenda kusukka 5 ngamba it's okay mister mukubidde genda olwo emmwanyi zino za kugabira balonzi
abalonda akamyufu aba NRM bamulonde bamusunsula mbiri bayite ebyokusunsula nga sikitegere emwanyi zino nga kubanga nga kugulirira abalonzi oba yakireeta bwatyo njagala kuwa balonzi mwanyi basobole okunnonda ndowooza era byebyo byebimu nga mugamba genda Mr. Mutaddeyo agenze nga batikkako mwanyi Mr. Nkubira titukutuku esooka egenze baleese endala gamba Justine tukutuku oyagala mmeka nagamba waliwo omuluko omulala gwe bankubidde nabo baagala olwamaze okikuyingizaamu alina metalite eyo akutandikira wano wansi agenda okugira nga tokyefuula tokyagaana wakiyingidde emugamba toke nagamba omanyi sister kasita omwami wo gyali kasita gyali abala ze tunaaba twetaaga zaabakola ki zaabatuwa enda kusasula munaku nga walina bedi yo ng'eri awo tenkola mwanyi nina nasale bedi sakiwulwabuko budde anyinyonyodde ayagala kuwa balonzi nenkivaamu netugaba emmwanyi bwe twatikka emmwanyi nga talina batisi talina batikkusi mwami wange waka abakozi abakolawo omu najja natandika okutikka neddereva wa tukutuku ne beegattako n'omwami wange ne bawera basatu ne batikka nagamba gwe mbadde nsuubira agenda okujja okumwegattako taliiwo naye asimbula ansanga ebulando kyamukisa omulungi omwami wange bulando ngaamanyiyo ne basimbula ne bagenda ne bagaba emmwanyi ne bakomawo ne batikka endala olwo ziwoze ssatu ne bagaba emmwanyi basula bagaba emmwanyi mpaka budde kukya ng'akalulu kankeera mwami wange ne mugamba muyambe tolina kyakola kuba ffe tuliwo mukolere mubeererewo nagaba emmwanyi mpaka budde kukya nadde ewaka ssaawa 11 tuyingira akalulu kawungeezi nga tulina okubeerawo tubale tulabe kiki ekivudde mu mmwanyi zetukoze eki zetwamuwadde tanapu nejja nga awangudde netusanyuka akamyufu n'akakuba nemukola celebration netusanyuka emmwanyi zino ng'omuwadde za bwereere azakugula yansuubiza mu nnaku 2 agenda kumpa sente olwo emmwanyi zino z'omuwadde nga zibalirwamu sente mmeka zaali za miliyoni 10 oba miliyoni 10 kitundu saamukubira ku olwo ng'alina okubeera mu kulondesa nenkera nengamba kamuweemu obudde akooye wayitawo ennaku nga 3 ne mugamba Justine akasente nengamba sooka olindemu katini nkyabigattagatta nti mobilization yamazeemuko ki sente nengamba it's okay nemuwamu wiiki Justine akasente yagala kuddamu kubikka mwanyi ndala amba sooka olindeko nayogendeko ne Honorable Anita Amongo yansuubizza ayinza okunfunirayo kuki akasente kuba kembadde nako kampeddeko emugamba it's okay nabeerawo bwe naddamu era nemujjukiza wiiki endala nangamba abula kaŋŋende e Kampala sidda nga sikola ki siina sente nekakasa bagenda netuwa sente z'ebifaananyi Fragbe wa NRM bamuwa sente z'ebifaananyi beerawo laba ebifaananyi bitandise okwazza batambuza ekintu batambuza abasigenda kuleeta kalimi akyali mu struggle eno batambuza ekintu nzizeemu era mujjukiza Justine kasizoni kajja kundeka sise ngenda kunoonyeza sente zo ngenda zikuwa mugamba mwana saategeera ebyakamwanya ebyo tebibeera byakaki si bye ebyengoye zino oba weesaaga n'otunda n'oddamu n'obika byo bya sizoni bwekugendako ate olina kulinda sizoni eddako tutandika obulamu ne mugamba weetereze ompereze kaki akasente kati lwali lumu naŋŋamba ŋŋenze Kampala yagenda e Kampala nenninda dde nkubira essimu sooka olindeko sinadda nkiwamu obudde waliwo eyaŋŋamba Justine gyali ewuwe nemmukubira naŋŋamba egyendi nazze
ne mugamba ku macha kanzije waawo kuba yaŋŋamba taddanga takola ki talina ssente ninkonkona of course basikali yanzigulira kuba mmanyi ndaba nze mbeerawo nze muleetera ku kyenkya nze mutwala mu ddwaliro nze mbeerawo ng'avuddeyo mu ddwaliro wokwenkonera nyingira buki buyingizi ntuuke wa maid naŋŋamba anti yeebase ŋŋamba kale mpaayo akatebe ntuuleko wano nentuula ne mulinda amale kwebaka omenye bw'obeera n'emikwano oba obamanyi n'ogamba ono saagala mugenda deeply tuyinza okwaka nimuleka n'agolokoka n'abeerayo almost natuula essaawa nga 3 nenziramu nempita maid nemugamba nsaba ogenda omugambe nti omukyalo ow'emmwanyi akola ki amwagala namugamba agenda omugambe nkyeyawumuddemu nsiramu nentuula nze mba mugumiikiriza paka gwe nawe wookizuula nti nkola ki kituufu nentuula ndowooza endala essaawa endala 2 nembala ningamba omuntu bw'aba akoowolokose ddala aba akoowolokose nempita maid nemugamba ddayo omumpite omugamba omukyala w'emmwanyi abadde ayagala kwogerako naawe ayagala kuddayo ayina byayagala okukola omwana nateyadda Justine najja mu mulyango nayimirira mu mulyango omutwe gunnuma nkugamba nkyawumuddemu towuliriza kiki lwaki onnemerako ataddewo attitude nemugamba mukadde bw'ate we tutuuse naŋŋamba kiki onjagaza ki nemugamba njagala sente nja zikuwa sente zo nzimanyi nja zikuwa tebannatuwa sente nemubuuza baani nakugamba waliwo abagenda okumpa sente nemugamba wanyinyonyola byonna noŋŋamba ogenze Kampala toddanga tolina ki sente mugamba Justine njagala sente va mu muzannyo olwo nga wayiseewo emyezi nga3 gamba njagala sente njagala kukola gwe yawa ennaku 2 tuli myezi 3 awo n'ayita sikali mufulumye oyo yayiseewo ng'ajja oggulira buli gw'osanze buli muntu bagambye nti ayingira wano n'amugamba madamu omukyalo oyo bulijjo nkulaba naye era bwazze nziguddewo buki bugguzi mbadde simanyi nti tekyetaagisa kukola ki kumuggulira ayita sikali nga naawe oli awo naye nemugamba Justine kiki kyoliko oli bulungi naŋŋamba asaagala kunnyumiza mbooza sikali ono mufulumye nemugamba Justine njagala kufuluma nga nina ssente zange olulimi we luba lukyuseemu sirina buzibu wano sirina kyenfunawo kansuubire sijjangako wano nga siggo npise gwoba onneetaaga nze sikwetaagangako kebera amasimu go gonna sikkubirangako okuggyako amasimu agakubanja mpa ssente zange nkuviire asikaali nkugambye tyagulawo akambuwadde akambuwalidde asikaali ng'ali bita oba yalina stress ze I don't know n'agamba asikaali najja nanfulumya nemugamba sikaali nagamba madamu sise luma siina kyakola asikaali yasigaza omulimu nagamba siina kyakola fuluma awo netusooka twetwalamu awo kyani nengamba omuwala ono alabika ajagala kumanyiira nengenda ku poliisi nenzigulawo omusango bwe naggulawo omusango ne bambuuza ani nti nemmere Justine ne bajjuza ne bagambira ajja kukomawo enkya yali Sande saabasangawo abamu nenzirayo ku Mande nentandika okutambuza omusango ogwo nga naye ndaba bannakola ki banneetooloza nyamala nengenda ku region nembagamba njagala fayiro yange njagala sango genda mu kooti ne bantambuza ne banziza eno ne bantambuza nenfunawo munnamawulire nemubanja nendajana munamawulire gwe basiba bino ebyannamawulire birala bino byemabega mu kamyufu byebyannamawulire byano akalulu ka bino ebirondebwa balikuba mulonde kuba MP
namawulire nekyansanga okunsanyula abantu balaba mangu amawulire ago gamba omukyalo ono sisi tulaba ku dduuka alyo ate mwabadde ki nengamba bwatyo bwe yabadde ate mwafudde ki ate n'omutuuse ne mugamba si byangu mukwano gw'okutuuka omuleeta eno tebiba biki tebiba byangu n'endajana kyomukisa omulungi e Masaka eno bwe twali tumaze okufuna chairman wa NRM bamuyita Mr. Bulegeya Rogers nankubira essimu nangamba mwanyinaze wange oli bulungi ne mugamba n'akatono siri bulungi nangamba ne mubuuza oyogera nani njogera nani nangamba nze Bulegeya Rogers chairman wa NRM nensiza ekikowe nangamba nina akatambi ke nalabye naye katulwana okulaba nga tutetenkanya si kirungi eri pate kuwulira kintu kifaanana bwe kityo twakava mu kamyufu ate asubira okubeera nga agenda kuvuganya katutetenkanye tulabe ekiddako nengamba kale ssebo yene enamba yange nangamba nja kukugubira n'atanzirira nengende wa RCC nemuyitiramu ensonga zange nga bwe biri nga we bituuse muwe mwanyi zange nga ngambye bwati ngenda nenzigulawo musanko place polisi nengamba bweti bwebityo ne bwebityo nemugamba sebo nzize wano nga nsaba buyambi nsaba onjogerereko n'oyo omukazi kubanga alabika nfukidde ki ekizibu ala sisi n'agamba bagenda kwogerako naye nengenda nenziramu nenkubira mwami Bulegeya Rogers nemugamba mwami Bulegeya wansuubiza okunzirira ndi mukazi eyeeyiya akasente ako kangi kunze kuye kayinza okuba kaki katono nekunza akasente ako mbadde nkaagala angamba mwanyinaze katutetenkanye nayogeddeko ne RCC nebatetenkanya nali ndi awo zomanyi sinyoma mirimu nkola ne juice ku mikolo abafaatha baali balina olusiriko olwa sinode eno ey'omwaka guno ne bannonda ngende mbakolere juice n'akacaayi okumala wiiki namba nali ndi awo chairman wa pate nankubira wa NRM nangamba mwanyinaze wangi nti tukwetaagako eno ku ofisi ya NRM nemugamba nga nsaaliddwa ndi eno mu bapatiri abantu abo beerondalonda kugenda okugamba nti obakolere olina okuba nga osetolinze nti wiiki sikuba masimu sikulaba nga ogenda ku boda kuba n'amazzi nga fumbira wali genkozesa juice nemugamba naye bwe mmaliriza guno omulimu gwendiko ngenda kujja omukyalo Justin yali amanye ennamba y'omwami wange nga omanyi titubadde ba mukwano omwami wange awo wennabeera nga muwadde bakonekitinge ku mwanya okuzivuga ne bakwatagana namukubira Saalongo oli luddawa nti ndi wano sooka ojje ku ofisi ya NRM kati already nga namaze dde okwogera naye ti Mr. bayinza okutusasula olwaleero chairman yankubidde naye siriwo mbagambye siriiwo nja kubeerayo ku Monday nangamba nammere wuno akoze eki ankubidde nemugamba gendayo olabe ekikola ki ekifaayo n'agendayo mwami nanziriza amawulire nti baagala mwanyi baagala kusasula ate baagala kubawa na mwanyi ndala yabasanga bali mu lukiiko chairman wa NRM wa pate mwami Bulegeya Rogers Justin Nammere ne ba chairman abakola emiruka gya Masaka City ba chairman b'emiruka Justin Nammere n'ayanjulayo mwami wange si ono ye mwami eyampe mwanyi mukamyufu emwanyi zaabwe ennungi mbadde nsaba emwanyi yababawe emwanyi zemba wadde ne bagamba titulinaako buzibu naye tubadde tusaba kugenda kulaba mwanyi kize tugenda okutwala bwe zifaanana mwami wange nasimbula n'aba bachairman b'ebitundu b'emiruka mpaka ku bibanda ne tubalambuza ne basiima emmwanyi Justin Nammere n'agamba omwami wange bagenda kujja buli omu ogenda muwe emmwanyi bisatu nga bamaze okusasula ziri enkadde bazisasula
Bazisasula ezenkadde. Ziri milioni 10. N'ekitundu. Mwami Bulegeya ye yazimpa chairman wa NRM nga Nammere taliiwo. Kati bamala otusasula ezo. Tugamba sente kola ki? Olwo sikulisi nina wembuuse. Nkwata essimu nkubira chairman nkubira RCC. Ngamba RCC. Abantu bano bansasudde sente zange zembadde mbanja. Ate bangambye baagala emmwanyi endala. Nagamba tewali buzibu. Sente kwe ziri ku account bazikoze eki? Bazitaddeko ne ngamba Mukama mulungi. Tukole emmwanyi nga twagala ba customer. Ate omukulembeze yangambye nti sente ku eki? Ate je nadduka nga neekubira enduulu. Nenkubira Mwami Bulegeya. Oyo chairman wa NRM. Nangamba ne mugamba omwami wanga ngambye Justin Nammere mukubidde nti baagala mmwanyi. Nangamba ewe tuli wano. Bagenze ne ba chairman balabe emmwanyi. Aba chairman nga ogamba tatancha nalinza ggulu. Bo batandikirawo. Buli omu n'aleeta tukutuku, buli omu n'aleeta ekisoboka ne batwala emmwanyi zaabwe. Ne wayitawo ennaku ne batwala emmwanyi zaabwe enkeera. Chairman wa NRM nansasula sente ezo ezaba chairman ezo zali mmeka? Zali milioni nga 3 nazinsasula ezabo ba chairman abakola emiruka ngamba sange ekintu kiri bulungi enkeera nakubira omwami wange Justin Nammere zenkera kuvaayo genda ku mirimu omwami wange makanika kera genda munnakayiba mukubira olwo batandise okukwatagana si sente wangi Nammere nkubidde nti ayagala manyi nga matsoke kola ki muwe ate oba tetubabanja ate ze batwala bakola ki basasula omugambye emmwanyi zitiike tutise tipa tuzitaddeyo wali ku TMTV ku TV ye abalonzi bazze babagabidde amugambye ddayo tikka endala ne bazitwala ku Masaka Seeke namugamba ddayo tikka endala ne bazitwala mu bifo ebyenjawulo abantu b'e Masaka bawulira nti Nammere agaba ki emmwanyi bayiika omubaka waffe ate nga naye abagamba pulezidenti akoze eki abawadde emmwanyi omuliro gukutte vibe ekutte Nammere agaba emmwanyi abantu bajja bangi ku TMTV wagabire emmwanyi ng'akubira omwami wange nga mugamba Saalongo nti wangi abantu wano bayinjiwaddewo sikyakola ki sikyabasobola mbadde nsaba bajje buli omu emmwanyi zasobola okutwala zabatwala kasita zitasukka 3 akoze eki kankuteereko ne ssente za transport abamu bantu kazi bakulu bakadde abalala tebalina transport ateeko mitwalo bajali 3 ku ssimu y'omwami wange nti ajja gwokola ki gwosasulira akuwa emmwanyi ne ka transport bamu ne bajjira mu tipa bajja n'omuyambi waabwe n'omuyambi wa Justin Nammere by that time baali bamuyita Mariam bwe yali naye by that time nga Salo batikkukako nga sorting owa nga Salo ngagenda ku mobile money ajjako sente nga saba wa mobile money change nga sasula abatipa 2 you can imagine abantu abajuza tipa abalala ngewaka kalinga katale kapande kasoma wasise mmwanyi so mwanya abalala bwe bakubira bannaabwe Nammere agabe emmwanyi ngamba Justin abantu nga bagaba batwale emmwanyi nnyingi ogenda kumala kootya nangamba ate bavudde Kalangala bantu b'e Masaka president abawadde ki mwe mubawe emmwanyi buli omu asobola okukola ki okutwala toza buli omu owerimu nga temya ku 2 abantu nga banona emmwanyi twagaba emmwanyi mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro abantu ne tubagoba ne tubagamba mugende obudde bugenzi nga tuzibala nga ndi n'omuyambi bwe Mariamu ne ba chairman ba NRM ab'enjawulo nga be banyambako omwali mu kibanda kino omulala ali mu kibanda kiri bwe tutambuze ki bwakubira omuyambi bwe janguwa ojono n'abantu bali mu kitundu bwe kiti mujje mubatwale ku mmwanyi olwo obudde bugenderera ssaawa 3 tumugamba obudde bugenza abantu baki
bagambe banadde enkya abantu bakubira omubaka waabwe twagala Mwanyi biki kyabawe president yabawadde Mwanyi sizeze Mwanyi zange president yazimpadde tugenze tuguze ebitaala tutadde mu bibanda alina muka pressure ne commanding tanga ngayogera mugule bitaala mutekeyo tere muntu kumwa Mwanyi nga ngongo bavu tukoze tucha tubiguze tutadde tugabya Mwanyi mpaka saa mukago gwekiro ukedde ku macha tubedde oyisewe nakwendala nga 3 atandise okubira omwami wange amasimu nti kirati paye Mwanyi tugenda jini olonga Mwanyi kize zitagwawo ziba nyinzani nyingi nyonyo nze mulimo gwaffe tufe tuli balimi ba Mwanyi tukola Mwanyi zineza cutting olwo amukubira tumugamba jasi Mwanyi zaffe zikoze eki ziweddewo abantu ng'olwo abasuze bayitirivu mpereze ekitabo ekyo kya Black olwo abantu abasuze bakimpereze ekitabo kya Black ekyo nyabo pereze ekitabo kya Black olwo waliwo abantu abasuze bali mu layini tebakkiriza olwo chairman baka batwagala Mwanyi olwo chairman wa gundi wa NRM yali anyambako mu kugaba awandiika abafisse buli omu ne namba y'essimu ozolaba abatafunye ku makya betwakola ki zagenda okuwera saawa 11 ogw'okumakya nga batukonkonyedda bagala Mwanyi omwami wange akubidde Justine abantu mubawe Mwanyi president yabawadde Mwanyi abantu mubawe Mwanyi si zange president yabawadde Mwanyi abantu we babaawo ningamba Justine Mwanyi ziweddewo mukole ekisoboka kyonna abantu batandise okuba amasimu bakubira by that time yali amaze okufuna oyo Papito nali ndi awo abantu batandise okuba ebisimu bayikalakasa bakubira bakyemani baba ab'ebitundu batugambye namera gabe Mwanyi ate tutuuseyo mukazi atugambye te Mwanyi ziweddewo nali ndi awo mwami we najja munnowe ya Black omwami we Papito nabuuza omwami wange baali bamaze okukwatagana mu field eyo gye baali bakola ki gye baali babeera Salongo tukoze tutya Salongo namugambe Mwanyi mwazigabye bubi tusobola kugamba omulonzi omwe Mwanyi 3 Mwanyi mwazigabye bubi namulambuza ebibanda byonna bitukoze eki byetuwagabye Mwanyi mwazigabye bitu nga buli omu wakitwani mwande ebikolo 3 wakirigani mumaze agamba tukoze tutya akalulu wano we kafiira Salongo namugamba tukoze tutya namugamba bwoba olina sente tusobola okukola ki okugula ku bibanda ebituliranye Petero namugamba ti wali sente zigenda kujja mu maaso awo akubidde Justine yali tagenda nnyo nange mu bintu bya sente n'essimu bwe yalaba omwami wange nga ali soft amanya abasajja baagala nnyo mikwano gyaffe nga mutwala okuba nti mukazi wa buvunaanyizibwa amuwa ekitiibwa Salongo mukole ekisoboka kyonna kulaba nga abantu abali awo bakola ki ate nga aliwo yayita omulala bakedde baliwo 50 mugenda okukola bonti nga bali 8 nga bali 10 Papito n'agamba mukole ekisoboka kyonna mulaba abantu nga bakola ki bafune Mwanyi kati nnyo mwenga mmwe Mwanyize mwagaba ebibanda byamene ne bikalira zali mu sente nga mmeka olwo twali tugenze mu mitwalo 7 egy'Mwanyi Mwanyi twali bagibaweera ku nusu 10 ofunye customer atwala zonna toddamu ebyo ogamba bampe enkola ekirala nziremu mbike miliyoni 7 tumugamba akasente utiwe tugende tugule Mwanyi endala tuddemu tuba supplying tugenda kukola check omulundi gumu mukifune Mwanyi mwe mufune we mujje Mwanyi tugenda kukola check omulundi gumu twagala president lale ya president wetuukira okujja ngali mpayine Mwanyi kabuli muntu mumativu nti Mwanyi yakoze eki president abantu yabawadde Mwanyi mukulu nze ku side yange okungamba president ewange bakimanyi nti president tasobye fe mama waffe yakulagamba 7 president Museveni ko jawa mwe Somalia munange yoza abanyalanda ku munyalwanda obo bamanyi nzo kuva lwe natandika okulonda nonda NRM nakati kati we bangamba president
oba sina kyenzizaako kirala agenda okujja laale kuba laale nga piipo bangi nga ngenda manyi bw'obeera ku kyalo nga mukola mu mirimu egimu egifaanagana baneighbors bammwe muba mukolagana kuba neighbor bayinza okujja nga bamwagalako omutwalo gw'emmwanyi nga taguweza najja n'atikka ewuwo n'ofunirawo chance kati bwe nagenda ne mbagamba bannaye waliwo omukyala gwe bayita Justin Nammeera agaba emmwanyi ono atikka wano ewuwo ng'olwo wange t-shirt za yellow ze zikolawo ovulu za yellow Nammeera Justin ne bagamba eti wali buzibu mama Malayika tubanjani timubanjanze mukulu agenda consulting nkole ki mbawe bampa omwampa tubagabira n'ekibande kirala ne kikalira tufune ekyomulala nakyo ne kikalira tufune ekyomulala nakyo ne kikalira mukamba jasi mukamba omukulu soko oyogere n'oli nze twafunamu obuki obutakkanya mwami wange amukubira amugamba asalongo tewali buzibu sente weziri gwe tikka mmwanyi kati salo nze mmala mukubira chairman wa NRM ng'essimu ye tekola ki teyitamu pressure teyitamu nga teriiko nzira mungi kubeera nga teriiko mukyalo oyo alinamu aka pressure yenda kuba laale ate ayagala agenda okutuuka kulaale ng'emmotoka y'emmwanyi yakoze eki by that time yali ayagala fuso 2 emitwalo 2 egy'emmwanyi nga buli fuso egendako omutwalo Mr. nga jandiiramu ne mugamba tukoze tutya amba Bulegeya yagambye bw'aba talina tugamba nti tumwongere tutukola ki ayina emmwanyi ze yamuwadde endala olwo nga si zaffe bazijja waki walala nangamba Nammeera yatugamba pulezidenti amuwadde emitwalo aga ate ye omugwe tuwa yekka ate teginnawera tumuwa agenda akubeeraale tunaabiraba tumubanje miliyoni 7 kati gino 2 ginatulema omuwa tumuwe kasita chairman akimanyi nti gwe tukola ki gwe tuwa mugamba tsoke tugende wa neighbor nga tumusomeramu awo tumuliiramu ngazi ne yenyoolamu n'agamba nze muwala wa Sempijja simuwa mmwanyi zange mumanyi ne mugamba omumanyi ki n'agamba ffe tuli bantu bakuno kitaawe tumumanyi tukuze tubalaba oyo mwana yakulira mu kizungu naye zange teziva wano ne mugamba maama saasira agenda mu campaign abantu batudde dda ziwenze ziwe ffe tugenda okuleeta ki sente wakirize basooka tusasula tugenda zikuwa agamba maama Malayika Saalongo emmwanyi siziwadde Nammeere nziwadde mmwe nze siina gereega n'oyo omuwala twamulaba ku bintu bya nakazibwe tasaaga tumugamba ategolo byatuuka nze bukasitoma bajjanga nga baŋŋamba tomumanyi oyo nze omanyi siri muntu wa social media ndi mukazi neeberera mu nnimiro yange era mbeera nakapeesa mapeesa bintu ebyo sibimanyi siri muntu waabyo ne mugamba ajja tuwa tumala essimu ya mwami Bulegeya eddako tumugamba mukyala Justin atugambye tumuwe emmwanyi nti ne muzimuwa nti ye n'abagamba ani abagambye okumwongera emmwanyi nga sibagambye tumugamba watugamba president yamuwa emitwalo ameka ate ye muntu gwe tuwa emmwanyi ne pressure yabaddewo ng'olwo sente azisindikidde mwami wange ku ssimu ez'abatisi n'eza fuso ffe tunoonye fuso ez'emmotoka 2 tumugamba fuso zikoze eki zitubuze azisindika ye atuweereza sente z'abatisi tutise emmotoka emu yali nnene endala nga teweeramu mitwalo emeka omanyi ng'onaabeera mu bizinensi n'abantu nga banaakwetaaga okwettanira olina okubeera omwerufu tumugamba honorable emmwanyi emitwalo 2 tekigoze eki tezigenze ku mmotoka emmotoka emu ntono ku ginnaayo naŋŋamba tewali buzibu ne tuwandiika omutwalo gumu mu 8 egy'emmwanyi Bulegeya n'agamba ezo mujja muzimu ebanjiza tumugamba teba bulijjo gwe tuwa mwami wange yakeera wuwe n'amugamba mbadde nsaba madamu zino sente tuzisayiningire ze twakagabako
tulyoke tukole ki tuddemu okugaba. Nagamba nawe Ssaalongo mpozi nga toyagala kukola temwagala business nze nabaagaliza omulimu mukole. President Museveni zino sente yagenda okukola ki ozibawa sinze nze sirinze ngendo zisasula. President Museveni yagenda okukola ki kati ng'omukazi oyo yalinamu ka element nti nze bwe boogera President Museveni mpulira mangu olwo olulimi nkola ki ndutegeera. Era nze ne mu Masaka ku street yaffe nze muntu ayambala t-shirt ya President Museveni nentambula ku street ya yero nze mpawa yero ne ku kyalo n'abakuba emmwanyi zange t-shirt za President gamba somesa okwagala omukulembeze w'eggwanga talina buzibu atuyigiriza okukola. President akeera ku makya n'atukowoola tube bakozi mukole tujja kufuna ssente. Abaana ne batikka emmwanyi ne tutikka emmwanyi ne tutikka emmwanyi. Ssaalongo n'akubira essimu n'aŋŋamba nammeera alabika agaanye okusayininga ne mugamba tekisoboka naawe ezo ssente bazizanyiramu just be serious. Olwo nga gigenda mu mitwalo nga 9 egy'emmwanyi ze miliyoni 9 plus. Just n'amugamba leeta nsayininge yo ngondi bulala leeta nsayininge ngenda mangu kamanya obudde bwa campaign speed ebaki akwata namugamba ye ngompiiko okugana asoma samwe yali agenda kusayininga bwati amugamba ngontadde ku pressure ne receipts mwazikoze bubi mpempa plezo ne receipts mwazikoze mpempapula ne receipts mwazikoze bubi temugenda kuwandiika bwe muti pempapula pempamula ne receipts ezo mwazikoze bubi oyina okuwandiika State House Uganda care of Justin Namere. Mwami wange nasooka ali bintu b'ekyalo bamanyi n'amubuuza ke State House kizimbe oba muntu amugamba gwe nkugambye wandiika State House Uganda care of Justin Namere mweno handwriting ya Namere Justin eriko State House Uganda care of Justin Namere. Okirabye bulungi najja omwami wange n'abiŋŋamba ne mugamba Ssaalongo ntiddemu care of Justin Namere State House ng'emmwanyi twaziwa Namere Justin ataaganye tuwandiike mu mannya ge. Ssaalongo n'addayo namugamba madaamu mbadde nsaba otusayiningire ku zino receipts. Ssaalongo saagala kunkyankalanya toyagala ssente lwaki ompukako okusayininga mukyampe emmwanyi pe emmwanyi bwe munaamaliriza tukole receipt omulundi gumu. Agamba mbadde nkusaba kubanga nze nkuwadde emmwanyi ate nze nkusaba kintu kitono nnyo emmwanyi bwe mba nziwadde gwe kiki ekiganya okusayininga. N'amugamba leeta nsayininge n'akwata empapula zonna n'akola ki n'aziyuzayuza receipts n'amugamba wandiika State House Uganda care of Justin Namere ku receipt. Yamugamba leeta nsayininge n'akwata empapula n'ayuza twali tuwandiise invoice receipts ezo nga ziriko Namere Justin. Ssaalongo n'anyiiga nnyo Ssaalongo n'anyiiga nnyo n'amugamba omuntu bulijjo gwe ntambula naye ate essaawa zino oŋŋamba nti empapula receipts zenkoze oziyuzayuzizza butakanya ne bukola ki ne bubeerawo. Mala ajja abiŋŋamba tunakuwala mala nkubira chairman wa NRM. Chairman wa NRM n'aŋŋamba kaakati omuwala oyo embeera yo ogimanyi okuva bwe yakuyisa mu kamyufu toddamu kumuwa mmwanyi nga teziyise ku ofiisi ya NRM. Bw'ajja n'akugamba nti ntikkire mmwanyi fuseti mugivuge mpaka ku ofiisi ya NRM. Ne tumugamba ate nga yatuwa nani asayininga asayininga empapula coordinator nti buli emmwanyi efuluma mu kibanda kyaffe alina okukola ki nti eweze.
nga buli mwanyi gye tufulumya omwami wange agenda okulinnya emmotoka okuvuga emmotoka okugenda okusanga Justin Nammere Kulaale coordinator amala kusayininga nti ekoze eki eweze omwami wange olwo yalinga mukozi wa Justin by that time muntu waffe tumutwalanga mukwano gwaffe muganda waffe tumugabireko emmwanyi zino tuzirondole tulabe bano gye tutemiruka balemezi mu labako buki bubi mwami tugabye emmwanyi olwo tutandise okgenda ku order za mwami Bulegeya kati bwe twatandika okgendera ku order za mwami Bulegeya ng'emmwanyi tuzitwala eri Justin Nammere nga atandika okufunamu oba obutakkaanya ne mwami Bulegeya kye tutamanya emmwanyi olwo Bulegeya tutandika obbagamba akasente kaliwa Bulegeya nagamba Nammere teyabagambye namugamba yatugambye nti President Museveni ajja agenda kutuwa sente twabukeereza nkokola Kulaale nga President ajja twajja n'ensawo nnene eti omugenda kugenda sente tuddayo ne sente zaffe tubeerawaawo ne tubeerawo Kulaale nga woogimanya Justin Nammere akwate omuzindaalo yeebaza President Museveni abantu b'e Masaka wabawe emmwanyi era baasiima President wabawe emmwanyi oba yayogera emitwalo ameka oba yagamba n'asatu sikyajjukira bulungi era ne President Museveni n'addamu n'akkaatiriza ku nsonga y'emmwanyi ne tusanyuka gamba ekintu kyaffe akatiriza nti amwebale kufuna mmwanyi yabawadde emmwanyi ne basaba n'emmwanyi endala bo nga basaba President olunaku luggwako tugamba balabika bakyako Kulaale ewedde ensawo yamwe muli nayo tugenda tuddayo ewaka n'ennaku empitirivu tebaatuwa ssente nga bali up and down tusobola kumufuna tetuddayo ewaka olwo olunaku temwafuna Justin tetwafuna ssente kuba twali tukyabanja nakateze mbammwe Kulaale eba ekyagenda maaso ngakola ku Madamu Justin wakiri kitya kyali kizibu omufuna ate si ye muntu g'ogamba ebyo mpozi nga gwenyogerako tomutegeera tebamugamba ebyo mu bantu biba biralamu kati obeera bw'owangala n'omuntu omala n'omuyiga tulinda omukolo ne gukola ki ne guggwa ne tutandika okubanja ssente Honorable Anita Amongo agenda kumpa Anita Amongo Honorable Kadagage ne bimala ne bagenda simanyi ebyo seke simanyi kulonda biki ebyo bya NRM tumanyi omugagga dda ne ssente bwe byetoolola we bigenda atuli awo bwe batulipiza bwe batugamba tulindeko tugenda kujja enkya luli okwosa enkya chairman tumukuza simu ewa chairman tumugambe mwami Bulegeya nga tetubitegeera nagamba ngendako e Kampala ndabe ensonga eno Nammere wakoze eki wagituusizza chairman wa NRM ne tuddamu ne tumukubira nagamba weekend ejjanja kuba nkoze eki komeewo ne tugenda we yakomawo ne tumukubira natugamba ngembadde Kampala nga ndi ne President Museveni wano Honorable Nammere awo Justin Nammere bye yayogedde saabitegedde naye bw'aba agamba nti emmwanyi ze twamuwa tezaawera mbadde nsaba ontikkireyo emmwanyi 4,000 ngenda kusindika emmotoka tumujjulirize ezo emmwanyi zagamba nti tezaakola ki tezaawera tugamba tewali buzibu bwe kubanga okutusasula twongerayo emmwanyi 4,000 nga teze twakawaayo ze nnyingi nengamba omwami wange tuzikole ki tuziteekeyo ne tuziteekayo kati twenyodde tumugambye mwami Bulegeya kati tukoze tutya ku nsonga ya receipt kubanga State House gye batugamba tetugimanyi tetumumanyi oyo gwe bayita State House ffe tuli balimi b'e Masaka ebintu ebyo tetubyabitegeera gambe ebintu byayo omukyala tebitegeerekeka naye nze ebintu by'okuweebula pate nakola ki nabikoowa kasita kada wa NRM bw'aba aganye okuwandiika mu mannya ge
nga nammwe ebya State House temubimanyi muteeke mu mannya gange Bulege yani Rogers olwo naffe tufunye kwe tukola ki kwe twekwata awo omwami wange mugambye awo kale tunaafuna gye tukola ki gye tuddukira kasita neeza akamyufu ye yakola ki ye yazisasula tutambuza obulamu mangi za sente chairman ndowooza naye bikoze eki bimutabudde ngenze mawulire nekubidde enduulu maki mawulire olwo ogenda mu ofisi ya NRM nammere tomusangayo Bulege yatomusangayo byomunyonyola birala byoyagala birala naye byamanyi biki birala mbuliddwe wakane mu kibira abakazi ku kyalo bandi wano bagala sente zaabwe batandika okugamba ffe twagamba nammere muyaye nammere taswala byebyo ebintu bye yava nabye Kampala bireese Masaka buli omu ng'ayogera kiki tetuva wano nga tukoze eki tuwadde tandise okwewola mu banka tandika okusasula amaki amabanja g'abantu tandika okwewola mu banka olwo nga byonna wonna wamu sente mmeka zaali emiliyoni 152 mu emitwalo 8 mu 3 tandika ogenda mu banka ez'enjawulo neewola sente singayo amaka gange ngamba kulwa pati ngolina mukali tindi waki pate besati yayira olaba ntya n'okuswala ku kyalo banaalaba batya nze awagira President Museveni mwamu tusibye mbwavu abamanyi n'okujjawo ne bagamba oyo yatulabye ennaku tewali kirala beba NRM yakolagana n'ennammere sente baazimuwa enkanda geekutte ku kyalo bampaabidde wa chairman bagala sente zaffe abakazi beekalakasiza tuwayagala sente zaffe ambye nkoze ntya mwami wange naŋŋamba nga bwe twagendako ewa chairman wa NRM tusooke tugendeyokko tulabe ki ekigenda ku maaso tugenze tukaabya amaziga taata tuyambe ebyaffe biri mu banka bikola ki bitwalibwa chairman agambye nalonga ebintu byoyogerako nkola ki bitegeera naye nammere nga bw'omumanyi ekyomukisa omulungi muno omumanyi namumanyira kwani kuggwe mwezi ensonga z'emmwanyi naŋŋamba naye tugenda kutetenkanya okulaba ng'ekintu ekyo kikola ki kisolovingibwa olwo abantu baŋŋambye twagala mmwanyi zaffe ffe tutwale wannammere ffe tutwale wannammere mmwanyi zonna twazitika olwo abamu bagenderangako ku mmwanyi zaabwe okugoberera gye zikola ki gye ziraga ngambye kyeyamaani nyamba abantu bwe bajja onyamba oboogerere onjogerereko bukko nfuneko obuki obuweerere ewaka kyeyamaani ngambye baleete amanyi omuntu ow'obuvunaanyizibwa tasobola kugaana kuba abamanyi obunkenke bwokola ki bw'osulako ewaka otyanga okubanga emmwanyi wazijja ewa maama Anifa wagijja ewa maama Nantume wagijja ewa maama Piisi wagijja ewa maama Seewa wagijja ewa tata Wakisa nga mwenna muli awo ng'oli awo ndi mmakati ate nga bo bamanyi ebisente baazikuwa bazimpa olwo batandise okwogera mu bantu abenja mwazigabirani amwe ate mutuleke oyo bamubanja mwe babamalayo maama Malayika twagamba omukazi oyo batugambye ebiki bino mbagamba nedda sente ajja zituwa bwe binaagaana tujja kwekubira enduulu mu NRM ne luli neekubira enduulu ne bakola ki ne banziruukirira bajja kutuwa sente ezo nzikakkanya abantu nkwata ngambye ensonga zino sizizza mu poliisi nazitwala mu poliisi luli nebikola biti sirina kye nafunamu ngenda mu midiya nammere alaba midiya agamba nze sente sinza zisasula sente bajja zimuwa ati gumiikirize sente bajja zimuwa kakyalina mwaka akabeerabeera neŋŋamba tukoze tutya mbanjiza sente mbanjiza olwo nali ndeese empapula ewa chairman receipts maze okuwandiika Bulege ya Rogers
coordinator w'emmwanyi amaze okusayininga zonna nti ze mmwanyi z'engabye ziri mu mannya ga Bulegeya Rogers zimutwalira. Waliwo abaliwo abazzeko ku Boulevard yatusangawo n'omwami wange olwo nze nga tanneewa nnyo olw'ensonga y'omukamyufu n'agamba Ssaalongo nkulamusizza nti kale Ssaalongo wagaana okunnyongera emmwanyi olwo waliwo emmwanyi ze yatusaba ne tukola ki ne tugaana lunaku lulamba n'ayomba ne tugamba tetwongerako kuki ku bbanja tetwongerako bbanja singa zibadde zaffe twandiziwaddeyo naye zogenda okugamba mu bantu tetukola ki tetwongerako. Ssaalongo nakusaba emmwanyi n'ozikola ki n'ozinnyima. Ssaalongo nakusaba emmwanyi n'ozinnyima nkulinze mu nsasula tugenda kulaba ani agenda okukola ki okubasasula. Nze controller namugamba ate honorable mwami wange mukakkamu namugamba honorable ate tunalaba mu nsasula oba otegeeza ki emmwanyi naziwaggwe kati ate bw'ovaayo nojja n'oŋŋamba tunaalaba anaabasasula mbalinze mu nsasula mba sikutegedde. Mbuziza obulamu tuzze ewaka twewuunaganyiza. Omwami wange aŋŋamba sisi ensonga zino gwe waleeta Justine gwe waleeta Justine mu bulamu bwaffe. Ne mugamba saategeera nti bijja kuba bwe biti naye tusabe Omukama ayinza okutubeera ekikubagizo ne batusasula. Tuweereze agenze nnyongedde funye bannamawulire abalala olwo munnamawulire gwe nasooka okukozesa bamutemula bamukuba kati addayo okweripootinga ku poliisi ku nsonga nti bamukubye nga bamukwata abamusiba. Ngenda okutuukayo nga ku fayiro tuli kaaba nze naye neŋŋamba nange ate ayagala kunsiba poliisi oyo mwami bwekumbule yabannyonnyolamu nga bwe byali omukyala yajja akaaba ne muyamba ng'ayagala bwenkanya nkazi ayina ennaku ye ne bakola ki ne bamubeezaayo mu kkomera. Nali ndi awo omutima ne guŋŋamba funa munnamawulire omulala tenfuna munnamawulire omulala. Tutambuza akatambi bambuuza sitoole nga bwe byatandika mbi bannyonnyola tuteekayo akatambi akalaba reactinga. Omwami we akubira omwami wange je Ssaalongo nti wangi sise ayagala ssente ze oba ayagala kutuswaza. Namugamba ayagala ssente ze kigenderera kyammwe si kubaswaza. Olamako ekigambo ekivoola oba ekivuma omulamwa guli kuki ku ssente. Ayagala ssente. Abantu batuli bubi abantu bagenda tusiba banka etwala ebintu byaffe mutulumirirwe mutuwogerereyo eri wali abantu abaki ababasinga batuwe ssente. Ndi awo yikalakaasa bannamawulire abaakakwata bagenda otukubira nti babakutte babasiba nti babakutte. Ngendayo okulaba bannamawulire babampitira poliisi ku fayiro kuliko nange ne bannamawulire nga wendi naye ndaba tebankwata. Bannamawulire nga bannyinyonnyola bambuulira nga bamala babazzaayo. Tugamba katulinde olunaku lwaki lwa kkooti. Olunaku lwa kkooti nga lutuuka nga babatwala nakululamba ne basiiba ku kkooti nga banoonya omusango gwe babateekako nga tegukola ki babamala babazzaayo babasomera nti bajja kukomawo ennaku z'omwezi bweziti bagenda. Nambwe ngenda okukyalira abannamawulire ku kkooti nga baŋŋamba nti ekintu kino twakiyingiramu tulina atusindika okkuta olina okwogera ani gw'okolera. Omuvubuka agamba sirina gwenkolera. Omukyala yajja n'obulumi nanyinyonnyolamu neŋŋamba muyambe ne muyamba kuba gwe mulimo gwange. Sirina nkozesa siina yaŋŋambye omukyala yakola ki yeyajja gyendi
nga babeerayo batuuka beeyimirira ng'era bigaana nga bamala babazaayo. Omukulu yagambye baddeyo nga baddayo. Ennaku ng'ennuma mutima gw'obuzadde gunnuma. Baana bato, baana ntuuso bazaala, balina emirimu gyabwe, balina abaana baabwe, balina amaka gaabwe. Neŋŋamba tufudde twogerako n'ekyamaanyi. Kyamaanyi agamba ebintu ebino tulina engeri gye tugenda okukola ki obikwatamu. Baana babeera mu kkomera, abaana babeera mu kkomera, abaana babeera mu kkomera. Abasirikale bagamba bagenda kunsiba omusango kuliko ggwe, naye tetusobola kukola ki kusiba. Nga ne ku basirikale kuliko abaana n'emmwanyi ewange. Emmwanyi twazijjawo oyo omukyala, emmwanyi z'oyo omukyala be babadde bakola ki bazigaba. Tubeerawo. Amba nkoze ntya? Abanja ga banka gakyumuleetinga, banka bawandiika ku mayumba, tulajana tuddayo wa RCC tugenda tumukubira omulanga. Aŋŋamba mujja komawo ennaku z'omwezi bweziti. Zaali tezinnawera, Justin Namere ng'akubira RCC. Kamugamba ndi ku Kyankwanzi nina obutambi bw'endaba. Kwasaganya abantu abo. RCC ng'atukubira lunaku bwe ruti nkwetaaga. Nakola nga ŋŋamba abammanja bonna mujje tukole ki? Tugende bayinza okuba bagenda tuwa ssente. Nga tugenda. Bwe twatuukawo RCC n'agamba Honorable agambye mujjeeko omumwa omulinako empalana. Ngamba wangi Honorable agambye omulinako empalana mujjeeko omumwa. Ne mugamba omuntu gwe nawe ebyange mulinako empalana, omuntu akulinako empalana n'okuwa takola ki? Takuwa. Bagamba twakoowa. Sigenda kuwa ki mwanyi zange kuba n'okwagala sikola ki? Naye nga twali ba Luganda wava wenzira. Bw'alwala nze nzijanjaba. Sirina kyakulya nfumba ekyenkya ne njija nakyo ne muyisizaawo wali. Ne muba ne mukubye muganda wange jangu tulye. Neŋŋamba teyandibadde just kuŋŋamba nti mulwana. Mulinako obujja. Tekisoboka RCC. Tontabula. Nkyankalanye. Bwe nkyankalana aŋŋamba ensonga eno ogenda kuddayo. Oyite bonna be wajjako emmwanyi bajje wano. Nga tugenda. Twagenda ffe abantu b'ekyalo nabajjako emmwanyi nga njagala kujjukira buli omu nga mukolera ka risiiti. Nti bwe baba bansasudde mugamba leeta ka risiiti kaliko mmeka nti bweziti. Nga muwa. Tulina amannya ge tweyita Mama Peace, Mama Malayika. Nga manyi nja kukebera bukebezi nti Mama Peace omanje milioni 3 nakuwaako 8. Bwentyo. RCC nga tunulira risiiti buli omu aleeta risiiti ye gy'abanjirako. Nga baziwaayo receipts ezo nga nina abantu bennawa ko ssente tugambe mujjeeko emmwanyi za milioni 10 nga musasulako omukaaga nga sigadde mmanje milioni meka ze neewola mu banka nga namusasulako milioni 6 wasigadde milioni meka 4 nga RCC agamba buli muntu aleeterwa n'erinnya lye ne ssente z'abanja. Omulimi ng'agamba mmanje milioni 4. Ne mubuuza nze namugula milioni 10 ne musasulako milioni 6 amanje milioni 4 kati nze omukaaga ani agenda okunsasula? Atombuuza ng'awandiika waliwo atuuka ate ndaba Mama Peace. Mama Peace yani ng'awanika ku ndagamuntu yo kuliko linnya ki nti Nakanwagi Edward editor. Gwe genda sikumanyi toliiko kuba emmwanyi. Aleeta omulala ani Mama Sewa. Mama Sewa yani nti nzono ndaga muntu kulikani Nakawesi Aneti nvira kyaziba kyankalana tekisoboka. Fe RCC byatugamba tetubitegeera. Nalonge emmwanyi twaziwa ggwe tetwaziwa RCC. Twagala ssente zaffe. Emmwanyi tetwaziwani simanyi enaale simanyi nammere tetwagala kukola ki? Twagala ssente zaffe. Gwe wano n'emmwanyi zaffe n'otugamba ogenda tuleetera ssente kolagana n'abantu bo bakole ki?
bakuwe sente zaffe ozituwe ffe tetumutuzza mu ebyo simanyi leeta ndagamuntu abamu tebalina ndagamuntu ng'otugamba mbu simanyi erinnya likole ŋŋende mu nnira tandike process ndala nze yerimire emmwanyi zange ate zitandike okumbonyaabonya ndanga kompita mu bintu bya kisiru ffe twakugamba ebintu bya nammeera olwatandise banoonyereza balina abaana baabwe babagamba mwaka mmwe kaggwamu naawe oyo bamubanja bajja kubasiba temudda nakubanja bajja kubasiba temuddayo ogenda okubira omuntu njalo tugende tubanje ng'agamba leka bayinza okunsibirayo wala sempija bamubanje sirina gasibo esigaza obulamu nze mwanyi manja gwe bakusasula nze wange omanyiyo gye wajja emmwanyi ng'oleeta ki sente zange kamanja nga sikowa gwe mutima gunnuma pressure zinnuma banka zikonkona bawandika ku mayumba nammere nga ayita kuli ng'essimu za mwami wange takyazikwata olwo zange yazisadda mu blacklist tammanyi ngambye tukoze tutya tubeerawo omutima guŋŋamba ndabye ku Bukedde TV aba anti-corruption bano ewa madamu bazinti birungi isoke jeno isoke tukoppololako enamba y'essimu nga bwe bagisoma abakenuzi n'abalyake tugikoppolola tukuba alo omuntu mulala ye yagikwata abagamba muweereze enamba mubiweereze ku WhatsApp oba mujje e Kampala nga ne transport tumulina atutwale e Kampala tetuba na simu za WhatsApp ffe tuli bannakyalo tetubirina tukola tutyanga mugamba tunoonye we tujja sente tuwe tugende wa e Kampala atugenda tutuukayo atulagirira bulungi bwe tulina okutuuka mu linnya lifuti buzibu bwali awo kulinnya lifuti muganda kuba akabonero ŋŋamba sigirinnyangako nayo Masaka gituulamu ku lwa sente ŋŋamba nja gigenda nyimirira nkwata ku mwami wange kati bino kyowola otodde okola ki okibanja oyimiridde tugende tutwala ki ŋŋamba naye ntera okulaba bu firimu abantu babawambira mu lifuti genda okutuuka bigira tugira tuvaamu mwami wange kalaba bamakanika ngawo bamanyi ng'abinyiga nga tuvaamu nga tubuuza muvuddewa ti Masaka aliwo abasirikale bootuukirako ani gwe mukolagana naye titukolagana twakubidde omwami bamuyita bwe bati tujjayo obusimu bwaffe tukola ki tubalaga ennamba y'essimu nti ono mutuulaawo batunaaza engalo bagamba munyigaawo batunaaza engalo tunaaba tutuula wali nga bakuba amasimu gaabwe zino essimu zebakuulako landline batuteeka ku kikuma tubayita aba batugenda bagamba bakyala w'e Masaka omusajja nga ayambadde essuuti bagamba baleete eno tugenda tutuula batufunira obutebe nga tutuula tubeerawo bakola ku be baasooka naffe batutuukako omwami abuuza bino mubirya nga basalaasala ebibala mwami mugamba tubirye nze enjala ekola ki ennuma bibala kyolo apo nanasi watermeloni fene gamba tubirye nange nno mwami nno ng'agamba tebatuwa obutwa mukamba bino bibala tulya tugamba tulinde ekiddako nga tulya twali tulyawo batuleetera akatabo tuwandiika bye tugenda okulya ekyemisana ofiisi netunyumira twali tetwagala kudda Masaka tuliira ku budde batugamba wandiika mugenda kulya ki nga tetwagala kudda mu nnaku y'e Masaka balese bakuyiribi eno oli mubitiibwa esizituuba bayingirawe batufuluma afande tubanyonyola asooka tugamba mumpitiremu nga tumuyitiramu byonna agamba mugenda kulaba Jeno kuba yakoze appointment nammwe mugenda kumulaba zaali ziwera ssaawa nga 11 omwami najja ne bbaasa atugamba Jeno agambye tasobodde kubalaba mu musonyi we yabawa appointment n'abagambye engeri gye muvudde e Masaka eno entambula mukole ki twali olwo twekuba n'obwama funa gwokubira tuweereze ku transport ku mobile money nga tukyabigaya mu kubulira mwana wange
Saalowooza na ku kya ssente kyembanza natunuulira babasa bye batuwadde ngira nti ndaba obwe mutwalo bazino zitutuuse e Masaka nsanyuka anagenda ndi mugumu ngamba sigenze na bbanja omanyi okugenda n'ebijoogenze ne bisala nga nezikututoge nazisaba bewalese e Masaka nagenda ndi musanyufu tutuusa eno twatuuka eno kiro saawa nga 3 tukatwewunaganya ne munnange tubyennyonnyola tugume tulabe Katonda kyanaaba akoze eki aleeta mwe twewa amagezi mugamba naye omanyi byonna tubikoze kati tukuwandikire President Museveni songa zinakole ki akitegeereko kuba ye chairman wa NRM mu ggwanga tuwandiika ekiwandiiko tuwaako kopi tukopingako abantu ab'enjawulo kino ekiwandiiko kye tuwawandikira President Museveni tuwaako Genomozi yeno stamp tuwaako Honorable Nabbanja tuwaako Honorable Namyalo tuwaako Honorable Justin Nammere yennyini twamusavinga ze nabyetambuliza nze nalinnya neŋŋenda e Kampala tuwaako President Museveni yennyini wote baakubaho stamp basayininga buki sayininzi tuwaako anti-corruption basayininga tuwaako State House bateekako stamp tugenda ku office ya NRM secretariat bassaako stamp bonna batulaga nti ekiwandiiko bakole kyeki bakifunye tulinda tulabe ebiva mu kiwandiiko tuba tudde enkoma wewaka tubeerawo ekiwandiiko nakitutte ekiwandiiko kyenkitutte bandi awo nga mpulira ekizindaalo buli alinamu okwemulugunya ku mukozi wa gavumenti Honorable Justin Nammere akubye laale mpaka yekalangale ngamba leero obuwanguzi bwange buli wano Honorable Justin Nammere gwe manja yayisa abantu nabukeeza nkokola zagenda okwera mukaaga nga natuuse nembeerawo enjala nekala katanze naye nga siseetuka timba nakasentuka ne bajja transport gwe nazze naye namwewoze ate nninye nzireyo ku ssaza ndi ndya mmere agamba kantuule ntula nentereera nenkubira omwami mugamba wayi sooka ondeetere ku kyokulya funire wa boda mu paaka y'ekalangala mu nnyendo waliwo ekitundu bakiyita paaka y'ekalangala mu nnyendo omwami wange ngamba nedda kankuteere sente zitugenda okwonoona ate tuwo wa boda kankuteere ku ssimu ozijja kuki ngenda nfuna ekyokulya ntuulira ddala kuŋŋaana ndowooza lwatandika ssaawa nga 2 ez'okumakya ez'ekiro nze natuuka ssaawa 6 ogw'emisana nentuula nali ndi awo emmotoka abantu bakubye mu ngalo Honorable Balamwaze muwanguzi waffe omununuzi waffe tuduuse emisinde buli alina okwemulugunya ku layini wali tuuza nalinga wa 8 ziruka nsimba layini n'ekiwandiiko kyange kino olwo nkulekeddeyo nina paati gye nkulekeddeyo we natandika okwekubira enduulu mu midiya walimu omwami bamuyita Muhammad Ali ye mwogezi wa Justin Nammere ankubira essimu gwe nnyabo wandibadde mugezi ne weesonyiwa Honorable ne mubuuza gwani naŋŋamba nze Muhammad Ali ne mubuuza okolangaani nze mwogezi we ne mugamba nsuubira oli musajja mukulu wagenza okulaba Nammere oyo nze ndabika nakola ki ndabika mumanyi nnyo okusinga ate gweoyinza okuba nga omwagala kubanga Honorable naye nze n'ekyokubeera Honorable kirinamu omukono okuva mu kamyufu kati kyusa olulimi lwokola ki lwokozesa toddamu kuntiisatiisa ndowooza onoonya tukole kye twakkola olwo nasala ebbeedi enkadde yalinamu emmwanyi ento bazifuuyira bamafiya bajja zonna bazifuuyira zikala kiro tugenda okera ku macyanga zonna emmwanyi bakoze eki
zikaze ninda ku poliisi mumanyi fala talina maanyi poliisi nga nzigulawo omusango nga bampa reference eno era engeri gye saalaba yazifuuyira era bambuuza nabagamba yazifuuyira simukola ki kati Muhammad Ali bwe yaŋŋamba nti onoonya tukole kye twakola niŋŋamba taba ono nga ye yayo kyemmwanyi zange niŋŋamba okay nga nsirika nga bwe nali ntwala okwemulugunya kwange byonna nabyokesaamu n'ensonga lwaki receipts zino teziri mu mannya ga Justin Nammeere tinayokesaamu kopi nti yaŋŋamba mpandike State House Uganda care of Justin Nammeere byonna nembyokesaamu nembikola ki ne receipts zonna nga zikola omuwendo gwa $1,552,837 nga ntuula ewaka nga nyinyonnyola mwami Balamu ng'otuusa mu meeting etudde omunnyonnyola abantu bawadde ebizibu bawadde ebizibu byange ebizibu byabwe bantuukako naliko olwo abakazi abalala ba memba benagaba nab'emmwanyi bagamba alabika atulimba naffe tukole ki tusuule enkesi kumba ndiko omulala naye memba munnange budde bwali bwakiro seetegereza nnyo bantu Kanyigo ye yasooka kukwata omuzindaalo ng'alinga mpaabira kati bwe yampabira wano bwe twali ku stage yandaba era omukyalo ono yamanye ebisingako ku mmwanyi ze twakola ki zetwawa Honorable Balamu amugamba muwe omuzindaalo nga bampa omuzindaalo nga neeyanjula amanya gange ngangira kati Honorable Nammeere yali agenze kuli Faro Hospital Mulago bwe waliyo abasawo be bamutumye manyi bw'obeena n'ebizibu byo Mulago w'e Masaka owuliriza bibyo ebyabalala biyinza okutwalira nnyo ki mwami Balamu aŋŋamba tuula awo mulinda akole ki akomewo wano wabyogera teyaliiwo ye chansi gye nali nfunye ate bwe nagifunira nga taliiwo Balamu nga ŋŋamba tuula wa oyo Balamu waffe kati ndowooza Nammeere bamukubira ti omukyala w'emmwanyi akoze eki ali ku siteegi Nammeere bwe yajja n'abasawo be bamutumye nga sinnababuulira bivudde mu ddwaliro gye nva waliwo omukyala ayitibwa Nannyange Sise annemeddeko omukazi antambulirako omukazi annemesezza omukazi anjogerera era njagala nja kumusiba ngenda musiba ayogera ebitakwataganye Sebo Minisita nga sinnagenda wala nakunnyonnyola mulimu gw'envokola omulago ne byensanzeeyo kye sigenda kukkirizanga omulwanyi alwana n'ababbi ye mukazi oyo Nannyange omuseetinge okubeera ng'azanyira ku linnya lyange. Sebo Minisita nze sisupplyinga gavumenti nze seeteeka mu bintu bya layisi Nannyange Sise tampanga ku mmwanyi Nannyange Sise emmwanyi yaziwa Bulege ya chairman w'enaale. Sebo Minisita nali ntudde awo nensituka ng'akulabye ndowooza teyamanya naye ze nensituka nenyimirira nensaba omuzindaalo nebagukuwa nebagumpa netutandika ninennyonnyola audience baali bakoowa ensonga z'emmwanyi ensonga z'emmwanyi twagala ziggwe mukazi mumuwulirize kati Justin nga bw'ayogera ennyo yogedde byonna byawuli ayagala anvumye embizi anvumye ekitagasa anvumye buli kimu answazaswazizza nze ndi mukazi muzadde very soon nsuubira okubeera Nazaala kuba nina omwana omulenzi ng'omukamwana asanga Nazaala nga bamuyita embizi kintu ekyo nga mpulira kimpewudde ekintu ekyo nga mpulira kimmazeemu ak'obuntu Honorable Omulamba Minisita Omulamba ayita omuntu eyakwata ebibye azimba akaluluke amuyisa embizi
twogedde nze bw'aba agamba nti yampe emmwanyi simumanyi bw'aba agamba nti yampe emmwanyi aleete we nawandiika nasayininga ng'akimanyi bulungi empapula yazikola ki yagaana yaziyuza era njagala akulagayo ekipapula n'ekimu ekiriko omukono gwange nga mujjako emmwanyi kammaleyo ayogedde n'amalayo nange kammaleyo naye ne yeerabira nti yatuwandikira kano akapapula katonda w'abanaku wateebaka nga twakasigaza Balamu ambuuza kuba olwedde nali nabasaavinga ddawo ofiisi yaabwe nga Balamu ekiwandiiko yakola ki yakifuna atandika okumbuuza ebintu byegero byekakasa ddala okakasa Honorable Justin Namera alina bwe yasayininga ne mugamba mwami Balamu nvuga mpola ebintu bino tubitambula mpola byava wala nze natandika okukolagana n'ono omukyala mu kamyufu ate nga ndaba position gyaliko ya buntu ya buvunaanyizibwa micha mgundi musobola okukola agreement ku ssimu omuntu ow'obuvunaanyizibwa bwakubira ne mudiscussinga ku nsonga teweetaaga mulayiza nnyo wandiika wano wandiika ekiraga nsaabigendamu nnyo ne mugamba naye nina obukakafu obulaga nti emmwanyi yakola ki ntandika okubikkula Honorable Justin Namera agamba abasirikale mwanonye eki wano mulinze omukazi answalize wano mujja omukazi ku stage Honorable Balamu agambye RCC ne RPC mujja omukazi ono ku stage mudde wali mwesotingire wali mu maaso ngamba abantu abalala obwedda bwe boogera ku nsonga y'amasannyalaze manager agamba Balamu agamba omusirikale aliwa mugende mulete manager ku umeme nali nsuubira tibagenda gamba mulete bulege ya Rogers gwayogeddeko kuba ye chairman receipt mweziri amanya gemu mulete bulege ya Rogers namnyange sise bilwala na Mele Justin beerawo bulege ya Rogers ono omukyalo omumanyi nga kyensubira kyagenda okukola ki kyagenda okwogera nti mumanyi emwanyi yaziwani tiyaziwa Justin na Mero zimanyiko tozimanyiko nti zimanyiko mumuwe sente ze ng'obwedda bwakola abaki abalala aba PDM abasawo abawumeme abawota kucyange kyakyukamukko nentyamu naye zirayo ne tusikwata sapule n'omwami wange ne mugamba twegayirire tujja kufuna obwenkanya ne mugamba Nsaalongo nkakasa President Museveni kalikera ku machannel aba message eno twakola ogwaffe twawaye emmwanyi zaffe ensi yatulaba Masaka yonna etuwaako obujulizi akapande kali kasoma wasisi Masaka tukutuku motoka tipa bachiba serikale bamba sati za yellow zonna ningamba twagola ogwaffe President Museveni wafenna wabanna Uganda si wa Honorable Justin Namereka wafenna ajja kuwulira okusaba kwaffe ajja kuwulira okulajana kwaffe nzire waka mwami twegayirira tukwata sapule tusaba enkeera tukeera tukubira kuba members batandika okagamba Honorable Balamu yagambye agenda kukubira president encha batusisingane wa RCC Nalongo kiri kitya nkola ki nga nkubirako ng'omwami wange olwo Lisa mukubira kya Nsaalongo mujje n'abantu bonna be mwasaplayinga nabe mmwanyi encha sawa 7:30 Balamu agenda kubasisinkana tusanyuka bonna for sure bajja n'ensawo bali baze kutwala sente zaabwe netutula mu nsonga Honorable Justin Namera nga olwonze nafuuka ekizibu gyali ku ssaawa y'okubanja naye wali nali munneewe nali sister kyalo oyo simanyi kyanjagaza anemedde ku bulamu bwange answaziza njagala okumanya RCC bawe betudde wali Balamu batudde wano ffenna abalimi tutudde awo nyanjula ensonga muyite chairman wa NRM Bulegeya bamuyise babeddewo baŋŋamba mujja mutya emmwanyi mwaziwaani olwo Justin Namera alinako ku kiwandiiko ekyo ekirala kubano bammemba banoonya we bagwanga tebakola ki beekubira enduulu nti ye mubaka waabwe bamuwandiikira tulina okwemulugunya twasapulayinga emmwanyi zaffe naye tutuuka okusaba ssente tetukola ki tetuziraba ng'akitereka
atuuka asoma gundi waali nti gundi waali nga nze siriiko n'omwami wange ne neighbor wange gwe ntera okugenda nga tukuba ku ssimu kati yayina essimu eyange bweggwako omuliro ngenda ewooli kati baneighbor nga bamanyizibwa eriranye baalabanga ngenda nnyo ewooli ye tebamusaako ku listi bo ne beekubira enduulu era singa baali kubasasula bo bandi basasudde ffe ne tutakola ki netutafuna nga nkola ki nga mbeera waawo nga babisoma bamala obisoma mwami Balamu ng'abuuza ani nti sebo gwe wawandiika nti ye wandiikira nti emmwanyi obanja chairman wa LRM Bulegeya nti wamuwa ku mmwanyi nti nedda ate omuwandikira ngani emmwanyi ffe twaziwa ono Nanyange Sise waliko ku kiwandiiko kiri nti saaliko kati bali bamuwandiikira ngani Nanyange Sise wagaba emmwanyi mmeka nti nagaba eza ffenna nti ng'oziwaani Honorable Justin Nammeere ye yazitumyanga ewaka ng'omwami wange azitambulirako n'omwami we n'omuyambi we nti ate bano lwaki bawandiikira chairman lwaki mu mboozi mulimu chairman wa NRM nembagamba nembagitiramu okuva mu kamyufu bwe nali ntandika kamyufu Justin Nammeere agamba ffe tuli ku budde twagala kutandikirawa ne mugamba mwami Balamu ffe tumaze emyezi 9 nga tubanja ssente ezo bwe tuba twaze kusetolinga issue eno tukitandika engeri gye twakola ki gye kyavaamu zino eddakiika tezitulemesa kutuuka ku ki kyongamba okwogerako kirina we kyava kiryoke kigguke ku Bulegeya Rogers chairman we NRM mwayingiriramuko yayingiramu kulemwa okunsasula ssente zange zasooka mu kamyufu nga tayagala kuswaza kibiina nagamba nze ku lwa pati embeera z'oyo muwala ffe nze nazikoowa saagala ziwulira sirina gaswaza kibiina n'atusasula era n'agamba ku lwa pati bw'aba yajjayo emmwanyi ng'akozesa linnya lya president amanyi receipts muziteeke mu mannya gange n'embeerawo mwami Bulegeya lwakola ki wayingiriramu kati gwe ngamba nti ntandikiraawo mba sikola ki nga sibitegeera Balamu atuwadde chance tubizeemu bulungi nnyo nga we nabitandise Honorable Justin Nammeere nze nkoma wenkomye wentandikise nenkoma ne mugamba ebisinga omwami wange yakola ki yabimanyi kuba gwe yatambulanga naye mu campaign mwami wange n'abinnyonnyola bulungi nnyo nga bwe byali bye byava ne gye byatutandikira mwami RCC nga yawandiika bwe namala ne bawa chance mwami Bulegeya n'agamba n'amubuuza n'amwebaza n'amweyanjula agamba ensonga zonna ng'omukyalo oyo wazinnyonnyodde bwe zikola ki temuli mu kyabulimba neki byetandika Honorable Justin Nammeere Honorable Bulegeya kyani kya Bulegeya kyani kya Nammeere kyani kya Bulegeya neŋŋamba banna twaze ku nsonga yaki ya mmwanyi nze obutakkaanya bwammwe sibulina we mbuyingiriramu nga nze omulimi nga nze alina ennaku mwe mutambulira mu mmotoka za gavumenti musula mu nnyumba za gavumenti mufuna omusaala gwa gavumenti temulina buzibu bannaye tudde ku kyakoze eki Balamu abakambu waliddemu awo tuzze ku nsonga ki beerangidde bamala badde wa Honorable Justin Nammeere ayogedde baconcludinga bambuuza gwe ani gwe wawe emmwanyi nga mugamba naziwa Honorable Justin Nammeere Honorable Bulegeya teyeesimbawo teyagaba mmwanyi yagaba emmwanyi yoyo Honorable Justin Nammeere era bwe yali asindika abantu ewaffe sente yaziteeka ku ssimu ye nga yasasula sente z'abatisi yasasula sente za fuso ffe gwe tukola ki gwe tumanyi Honorable gundi chairman wa NRM ajjamu luvuki oluvannyuma nga tumaze kulemererwa kati sisobola kulema kubanja gwe nawe emmwanyi eyajja ewaka mu maka gange n'aleeta abantu ne banona emmwanyi ate ne mbanja oli ali mu ofiisi conclusion yabadde etya conclusion mwami Balamu ng'agamba kizuuse Honorable Justin Nammeere bakuwa emmwanyi era omuwendo gwe babanja gwe muwendo era gw'ogamba gwe wakola ki
Nebo guba gususseemu naye bo ze bakuwa. Zezo ziri related kuzokola ki? Kuze wafuna. Tugenda kwogera ne Nowa State House mukyala Jeni Baleche tulabe nga bafuna obwenkanya. Nga boogera naye, ng'ona Lebo Bala mwatubuuza abalimi mugenda genda e Kampala babasasule ssente zammwe batandika sente zaffe z'e Masaka sente zange sizitoolako sente zange nzaagala zezo sente bazibawe bano bazibawe bazituwe twaziwa bano bazibawe tukole ki bagamba mwagala genda Kampala oba sente za mwemina gwe mwagala baziwe nga bagamba baziwe chairman akole ki azituwe yigwe mwesiganga tuli mwandizi free ne mukyala Jeni Baleche saategedde oba Jeni Baleche naye ebigambo byali bitambulira koyi State House nze manya controlling State House Jeni Baleche era gwe twasavinga abalimi basazeewo sente baziwe chairman waabwe gwe beesize gwe balinamu obwesigwe yajja okubakola ki tebaziwa Justin Nammere tebagenda kujja Kampala nga twabuluka Justin Nammere nga nsavinga mpa olupapula mu meeting yawo nga ngamba nkusavinze then you serve in your talk to them court ngamba nkusavinze kamba nsavinze kuki kamba itsuki ebigamba ebisingako ojja bibuuza mukamawo kuba nsuubira nti muntu wabuvunaanyizibwa azze mu meeting nevaamu ebibala yensonga lwaki tugenda kufuna obwenkanya nti ensonga gye tubadde tuwogerako nkola ki ntuufu kati gwe bw'oba onsavinze nange kaninde fe oluzungu tetulokola ki tetulitegeera waliwo gwe antegeerera alirira bw'anajja ajja kunsomeramu ambuulire byemukola ki byemuŋŋamba mugamba soki kirinako obuzibu wendi nze atabbangako teyakwadde ensonga lwaki akusavinze waliwo awo yansomeddemu omwami wange mugezimu asomyemu agambye mwonoona mutyoboola simanyi nkola ki nyonoona erinnya lye ngenda muyirira emiliyoni 7 kanso ngenda muwe miliyoni 5 gamba sente zembanja zebakola ki zebaagala ate muliyirire titi for 30 zebagenda okumpa ze ngenda okuwaayo ddala oba mba nfunye obwenkanya nze yakwata ekyange olwa pate olw'okwagaliza Justin Nammere saawa zino anjagaliza komera bansibe kuba ezo sente sizirina n'ezo sente ezengende bagenda okunsasula sizange nzekka ayinza okulowooza nti nga bwe bansavinze sente azaagala nga bwe bazimpadde ate nga sizange nzekka zange ne bammemba achalenze nga bwe bagenda ozimpa zigenda kusasula bbanja lya banka ebyange byonna byaboyebwa nina ettaka lyange lye natunda lwa Justin Nammere noonya obwenkanya ntambudde buli wamu buli wotambula sente kakati bakama bange ensonga awo weeri Honorable Bala mwagamba enkya okuwera saawa 5 sente zammwe ngenda kubanzibwazidde chairman lwaleero naguno gwaka tebannatubuulira wali sente nakubiddeko dda chairman wa NRM chairman naŋŋamba tebannatuuka bwe banaaba batuuka bwe banaatuuka nga nkukubira ng'ojja era nkakasa bannayuganda nti baatusuubiza odduwa sente nze bwe boogera President Museveni ensonga lwaki nagambye sente tumaze okukola ki
President wa Ganga kabiyingidde mu sente tukoze eki abantu bakubye mu ngalo abo wabweru basanyuse omukazi afunye obwenkanya omukazi ayambiddwa ebintu byebadde bitwalibwa banka naye tebannatuwa sente zibadde zatuwa saawa 5 tebannazituwa kyewani wa pate akyalinza abantu abava e Kampala betukyalinze tebannatuuka naye nina essuubi eri president w'eggwanga nti kyasuubiza kikola ki akituukiriza era tumukkiririzaamu nti kyayogedde aba ayogedde kigambo kye tulinze bulinzi ssaawa tulinze bulinzi lunaku oba olwaleero ne bwe bunaziba nze ndi mukazi mukkiriza bajja kutuwa ssente nkakasa obubaka bw'osimba bw'osooka okugamba Honorable Nammeere ku mbeera bino bemugugulubyemu ate nga mwali wa mukwano wonna akusaavinze mukusaavinga wano ssente wenna tozirina ze bakusaba bubaka kye bamuweereza ng'eriko mukwano gwo ate nga gw'oli ku mazima nze omulanga gwenkubira Justin Nammeere Justin Nammeere yeekube mu kifuba nga ye omuntu amanye nti Cissy talwana Justin Nammeere ayagala bwenkanya asobole okusasula abantu be yajjako emmwanyi ze yamuwa mu kampeyini ze nga Justin Nammeere talina ssente ng'agambye mukwano gwe Nanyange Cissy kola ekisoboka kyonna okulaba nga tukola ki tufune emmwanyi akalulu kafa mweyembera nali sister kati saawa zino omukazi oyo embizzi eyo nga njagala omukubiriza akyuse ku lulimi kyenziyinza okusooka nga sinayogera kirala mukazi muganda mukazi muzadde mukulembeze simuvumangako wadde nti olinga pusu oba ekisaanyi singa sente zigaana okujja ozzaako kimuzaako era sente ezo bwe ziba zigaanye okujja tujja kunnyonnyola bannayuganda kuba bagoberera era neebaza nnyo bannayuganda teri nsi gye nsinga kwagala nga Uganda abantu batuwagala abantu batuwagadde abantu batufaako nga tolina bw'omuyita waliwo omuntu ayinza okugamba n'obula comments omukyala bamuwe omukyala alwanye omukyala ayiribye banaye muyambe eggwanga mukazi munaku munnamasaka mulimi obubaka bwasembayo okukuweereza balimi banno ababali balowooza nti wabalyamu olukwenema kuwa ssente n'otazibawa abalimi bannange musooke tugumiikirizeemu omukulembeze w'eggwanga waakuttanywezaawo nga bwakeera ku makya n'agamba tubeere bakozi nankubadde abamu ssente bazijja mu PDM beeraliikiridde nti balamu agenda basiba bagume ensonga pulezidenti agirina olwala ne bwe kiba tekigguse tugumiikirize emwezi mwenda gigenda mu 10 tugumiikirizeeko balimi bannange chairman Bulegeya waali tasobola kudduka ofiisi ya NRM weeri ba RCC weebali ba RDC weebali bajja kututuukisa obubaka wa President Museveni ate tukakasa nti President Museveni twamusavinga kuba yafunako kopi gwe twawandiikira kopi yakola ki tusaba omukama ali waggulu eyo katonda w'abanaku katonda w'abatalina maanyi katonda w'abatalina mmundu katonda w'abatalina buyinza katonda w'abatalina kugamba nti oyo bamusibe ne bamusiba tusaba ebeere ku saidi yaffe tusaba obukuumi eri mu members bonna abaagaba emmwanyi kuba tetugenda kudda waka kuba Nammeere agenda tusiba abantu bonna bagambye mukyala tasula waka ne mbagamba omukama yasinga okukola ki okukola kwesigaliza okufa kwasibi family yatugusensa era nga tuwumbawumba mu kaseera kano banja bagenda okuvaayo abebiina ebirala batandika okukusekeera anti muwagira President Museveni kamulabe namwe amagezi gage tukaaba namwe kamugakaabeko wakati bagenda obbaga bo baweerezaayo bayatandika mamutusibyeko omusajja mamuwagira kibiina ekyo anti President wa bannayuganda waffenna tuba tulina omumugumiikiriza mpaka we balitegeka okulonda okw'ekisanja ekikola ki kwe kujja okusalawo ate Honorable Justin Nammeere wa Masaka ekigudde ku nze Cissy bujja kukyanga kiri ku mulala so bwe tukwatira wamu abakulembeze b'eddiini ne bawumbawumba omukyalo oyo ne bamubuulirira abamusinga obukulu ne bamukwata ne bamubuulirira kyekyo kyokola kikyamu kino kibi
kino omuntu obukulu tayogera bwotyo kuba oli mukazi muzadde ozaddeko ate mubaka ne RCC ne bwoba osekerera ssente RDC osekerera ssise abakulembeze abapoliisi musekerera ssise bujja kukyanga nammwe enkya mmwe mukikola ki mukirimu bw'abanga muntu waffe ate mutumulimu tunoonye engeri gye tukola ki abantu abakulu gye bayingira mu nsonga eyo ey'okuwumbawumba bwadde ne ligambwako nnyinibo abantu abakulu bakwasaganye ku mwana oyo kubanze muwe mmwanyisaazi muwambubi tebyalimu na butamwagaliza tebyalimu na butamwagala tebyalimu na mutima mubi naye omutima mubi guzze essaawa zino ngambanja Okay, twayanza nnyo kwesi before media tugusa ensonga programu eno tetuli okuvumira linnya lya muntu yenna tetuli okwonoona kibiina kyonna tetuli okubeera nga tuvunza muntu yenna wabula tunyako ne ku side ya honorable nagezezaako okubeera nga nkubako ku system gye mmanyi oba ya mugundi we naye saakwatibwa era saasobodde okubeera nga ate mufuna oba tugezaako okubeera nga abantu ba wansi nabo bawulirizibwe bintu bingi byapeninze bintu bebiti bingi byapeninze mbantu abali eyo nengoba oli awo tabalina kubaddukira dozo olidde nti abamawulira bakola story eno basibibwa and I remember nakubeko ku system ku story eyo bwe eno yennyini nga banamawulira bannange babasibye ku nsonga zino zennyini though nakibuusa amaaso era sijja kulimba story saagikola naye nawulidde nga bintu biri serious we biti tugamba asobola tutuzukole kyalo bwe abalimi bano bagenda kwetamwa okulima kati tebereza nti kyalo badde nga asobola okulima endokwa z'emmwanyi tugeze nti mutwalo naye wabanga sente tezimuweereddwa which means business eye beegudde sente zagenda okuzaamu okukola endokwa ezo okulima endokwa ezo zinakuva mu zino ate zeyakola n'atunda era sebo twakafiirwa sizoni ezi biri bw'oba wakola miliyoni 3 mu mwezi oguwedde mu mwezi oguddako osuubira kukola miliyoni 6 mu mwezi oguddako n'osuubira okukola miliyoni 9 tuli mu loosi era sebo gavumenti tugikubira omulanga ejje mu kitundu kyaffe eyambe omuntu eyagaba emmwanyi mu kampeni ya Honorable Justin Nammere abakyala abaana baabwe tebasoma abakazi bali mu looni zibabanja abakazi bali mu mabanja ebitimba byayulika enkuba yatonnya n'ebiyuza tebalina kye bazzaamu tusaba buyambi sebo gavumenti era ne bwe nnali mpandiikira President Museveni emmwanyi z'embanja za miliyoni 15 mu 2 mw'emitwalo 837 nawandiika miliyoni 2.5 nga musaba nti akasente akagenzeemu katugayambeko okusasula amabanja ga banka n'okwongera okwetereza ekintu ekyo tetwakikola mu bubi twakikola lwa pate lwa mubaka waffe Justin Nammere lw'okuba ssaawa zino tetumwemukira tetulina kikyakukola bwadde gw'owonyegere yakola ki yali kusamba tuli mu kuleebuukana singa oba otambula wenagana Nammere oye omuddamu ki Honorable Justin Nammere era nga bw'okimanyi nti oba munakuwavu muganda wange sijja kulimba nze ndi mukazi muganda sibikka ku mazi n'enkuula obutiko sibikka ku mazi n'enkuula obutiko tukyalina ennaku ku muki nyinza n'obutawulira omuntu ng'akyogera naye nendaba ng'awanisa ekikonde kuba amatu gagenda gasama sapule sikyawulira nkowoola mwoyo mutuukirivu yekka nyinza okulya omuntu ng'awanika kiki ne sitawulira kigambo nti Honorable Justin Nammere oye naye nga tetumulinaako obuzibu bwa ssente muganda wange tuli bakazi bannaku tuli mulooni muzifuna muddamu omukwano gwammwe guli eri akimanyi oyo omukyala akimanyi muganda wange otyanga ku muntu okuba nti ne bw'oba obeera wuwo kiro ssaawa 6 gwe bakubira nti Nammere afa nodduka n'ogenda nzijjukira olunaku Nammere yali anfuddeko ekitovu Nammere yali anfuddeko ekitovu tuveeyo eyo yes kubanga nti nze omukwano gwava wala manyi kye bayita omukwano okubeererawo buli muntu mbeera tubanje ssente ate ayinza okwekyakanaga nti nkoleesa ebyo sikyalinza ate nti saakikola mu bubi yanoonya mu bantu bonna mu Masaka nga nze alina okubeerawo so omukwano oguyitibwa nti ono yambeererawo ku ssaawa ki embi
sikirese nti mulangira kuba namujjanja bambuki naye omuntu gwoddukirako ng'olina kyokola ki weetaaga kibi nnyo. Kwasi Bifa Media tuguse ensonga Nairo Agro Industries batutukamu akasente bakolera engano ya Nairo bakolera sabuni wamu ne butto sogera mu supermarket wa maduuka ne mu kikuubo n'ofunayo engano ya modern n'ofunayo sabuni wa sabuni wa modern wamu ne butto wa modern n'obikozesa olunaku lwaleero. Tubadde n'omukyala Sise ensonga zonna zamuzibulidde nagenda nti programu eno tetuliwo okubeera nga tuvumaganya erinnya ly'omuntu yenna oba okuno erinnya ly'omuntu yenna oba tuli ku mazima ag'enkomeredde. Kwesi Bifa Media tuggusa ensonga mbeere bulungi mweraba. Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Come down in one no ya Nairo. Sika de butto wa Nairo. Nairo Agro ya singa. Sika de butto wa Nairo. Kanda nenga no ya Nairo. Sika de butto wa Nairo. Kanda nenga no ya Nairo. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.